Ab'emikwano Mukama waffe yeebazibwe. Amannya nze Catherine Mitala akutuusaako enjiri olunaku luno olwaleero. Era enjiri yaffe tugenda kugiggya mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula okuva ku 1 paka ku 5. Agamba bw'ati nti awo ne ndaba eggulu eriggya n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja nga tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekiggya, nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva ku ntebe nga lyogera nti, "Laba, weema ya Katonda eri wamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, era anaabeeranga Katonda waabwe. Alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Olwo nga tewakyali kufa, wadde ennaku, wadde okukaaba, newankubadde okulumwa, kubanga ebyo byonna ebyaliwo nga biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, "Laba, byonna mbizzizza buggya." N'ayogera nti, "Wandiika bino, kubanga bigambo bya bwesigwa era bya mazima." Olwo lwe Lwokutaano, bya bwesigwa ate bya mazima. Muganda waffe Yokaana ye yasobola okufuna ku kwolesebwa okulibaawo ng'ensi eno eggwaawo, oba yafuna okwolesebwa kw'enkomerero y'ensi eno kwe tuli. Eno ensi egenda kubaako w'ekoma. Tulaba mu lubereberye essuula eyo esooka, Katonda yatonda ensi, yagitondera mu mitendera gy'asaagala ate kugenda, naye yagitondera mu mitendera. Jjukira nga tannatonda nsi, ensi yalimu enzikiza, nga n'enzikiza yeetabuddetabudde, ng'enzikiza yeetabuddetabudde. Katonda n'atonda ensi eno kwe tuli, era n'agituuza ku nnyanja. Naye omunnaffe ono Yokaana ye yafuna okubikkulirwa kw'ebyo ebigenda okubaawo. Abantu bangi balowooza nti we tumala okuva mu bulamu buno nga biwedde, naye Katonda mulungi nti yalaga muganda waffe ebigenda okubaawo, naffe n'abitumanyisa. Era mu Lwokutaano wenkomekeredde ng'amuga nti, "Wandiika bino, kubanga ebigambo ebyo bya bwesigwa bya mazima." Singa Yokaana yalaba ebigambo ebyo n'abimanya bumanya nga ye n'abyogera, ffe tetwandibitegedde. Naye yamukuutira n'amugamba nti, "Biwandiike." Njagala okugamba muganda wange ali eyo nti eno ensi eriko weekoma, egenda kubaako weekoma, kubanga era Katonda eyagitonda era y'agenda okugikomya. Omuntu bw'aba nga asobola okutandika ekintu oba okuteekawo ekintu, ate asobola okukikomya. Omuntu bw'aba, katugambe muffe abantu, obanga otandise kampuni yo, ate oyinza okugikomya. So ne Katonda aliko w'agenda okukomya ensi eno kwe tuli, kubanga olunyiriri olusooka lugamba nti, "Awo ne ndaba eggulu eriggya n'ensi empya." Eno ensi gye tuliko egenda kukoma, ate walibaawo ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, nga n'ennyanja tekyaliwo. Nga n'ennyanja okutudde ensi eno nayo nga tekyaliwo, ng'ensi eno egenze. Abantu bangi balowooza nti Katonda tasobola kuggyawo nsi kubanga ensi eno ennungi, n'aggyawo n'amawanga nga Amerika, abantu abakoze ebintu ebifaanana bwe bityo. Mukama Katonda agenda kubiggyawo. Njagala osookere ku kukkiriza kino. Olaba amataba bwe gaggyawo ensozi? Olaba Abarussia bwe balumba Ukraine ne bazikiriza ebizimbe eby'edda n'edda? Olaba batugamba n'ennyanja oba omugga Mississippi gugenda gukalira. Nze waliwo ebintu ng'ebyo ebindaga nti ddala ensi eno erikoma.
ensi eno egenda koma, ensi eno egenda koma. Ewaffe wano e Uganda ettaka lyaffe lyali ggimu nnyo, naddala nze mu Buganda mwe nazaalibwa era mwe nakulira. Ettaka lyaffe lyali ggimu nnyo nga bannange bw'osibako ekitooke, ettooke lissa ne libeera ddene, nga buli ekisimbibwa ku ttaka libala. Naye kati ebyo byonna byaggwaawo. Ebyo bikulage nti obanga Katonda agamba nti n'ensi yonna aligimalawo, n'ebyo bikulage. Twalina e Masaka awavanga amatooke amanene aga buli kika, naye olwaleero tegakyaliyo, mbu nabo bali akawunga. Ekyo kikulage nti ensi eno egenda kuggwaawo. Obanga ebyo ebitonotono bisobola okuggwaawo, n'ensi yonna esobola okuggwaawo, era nga Mukama bwe yalaga muganda waffe Yokaana. Mbu nga byonna bigenze. Olaba obugimu bwaffe bwonna bugenze. Kati bw'otogimusa ttaka togenda kubaza. Ekitaaliwo luli nga ne muwogo agwa bugwe awo mumusanga nga yagwa bugwe naye n'aloka ne mumulya. Naye kye kikyaliwo, buli kintu kyakugimusibwa. Wano waffe mu Uganda tulina ebitundu bitono nnyo awateetaaga bigimusa. Kati ebyo bikulage nti Mukama bw'aba agamba nti n'ensi eriggwaawo, olabira ku ebyo ebitonotono omanye nti eriggwaawo, nti byonna nga bigenze. N'ennyanja kwe tutudde, kubanga ensi ffenna tukimanyi nti etudde ku mazzi, etudde ku nnyanja, era ennyanja eyo ye yasooka okubaawo, naye nga kwegamba nga waliwo nzikiza, Katonda n'atonda ensi eno gye tulaba gye twagala. Katonda agenda kugiggyawo, si ka bulungi bwayo, si ka bizimbe bingi bye tukozeeko, si ka bintu ebya sayansi eby'amaanyi ebikoleddwa abantu. Agenda kugizingako. Gwe bw'otunula n'olaba amawanga amanene n'ogamba n'eryo nalyo ligenda kuvaawo. Eno ensi egenda kuggwaawo, na buli ekiririko kigenda kuggwaawo, wabeerewo eggulu eriggya n'ensi empya. Eyo ensi empya egenda kubeerawo nga tewakyali muntu yenna ali mu nsi eno, naye wagenda kubeerawo ensi empya n'eggulu erijja. Olwokubiri agamba nti n'endaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda. Ng'ensi eno emaze okubaawo, walibeerawo ekibuga ekikka Katonda kye yamala dda okuteekateeka nga yakiyonja, mbu ng'omugole bw'ayonjebwa. Katonda yateekateeka ekibuga Yerusaalemi ekijja. Tetwogera ku Yerusaalemi ono wa Isirayiri. Yerusaalemi ono tetumulabangako. Yokaana yekka yasobola okumulabako, naye n'atuyamba n'atubuulirako nga kikka kyo kiri kijja kujja, tekigenda kubeera ng'ensi bwe yatondebwa, kubanga mu kutondebwa kw'ensi Katonda yayogera buli kintu kyonna ne kibaawo. Naye kino akitutteko obudde ng'akiteekateeka. Kino ekibuga kiriba na kibuga kuba ensi erimu ebintu bingi, erimu ebyalo, erimu ensozi, erimu agayanja, erimu eddungu, naye kino kyo kiriba kibuga. Ensi eno egenda kusikirwa ekibuga ekitukuvu nga kiyonjeddwa ng'omugole bw'ayonja bba. Kwegamba Katonda akitutteko obudde bwe ng'akitegeka. Ne mpulira eddoboozi ddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba, weema ya Katonda eri wamu n'abantu. Weema ya Katonda eri wamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo. Mu ekyo ekibuga Katonda agenda kutuula wamu n'abantu. Naye nja kulaga abantu ki bagenda okutuula nabo. Si buli muntu nno. Nti Katonda, bannange wano Katonda tetutuula naye era tetumulaba. Era tetuwulira nti olwo olusu lwa Katonda tekiriiwo. Naye mu ekyo ekibuga Katonda alituula wamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo. Nabo banaabeeranga bantu be. Nabo banaabeeranga bantu be. Ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, era nabo anaabeeranga Katonda waabwe.
kati nga tewakyaliwo buno katonda katonda lubaale katonda nyabingi gwalugono muzimu ani nga tewakyali omuntu yenna nga takyasobola kukolayo katonda mulala kumwesiga nga waliwo katonda omu, kubanga era katonda omu ye yatandika ensi. Katonda ye yagitandika era alisigala nga yatuula mu bantu be nga naffe tuli babe nga naye ye katonda waffe emirembe n'emirembe. Alisangula buli ziga mu maaso gaabwe. Olwo nga tewakyali kufa ne kufa naye agenda kuba nga aweddewo. Tewakyali kufa n'ennaku nga nayo tekyali wadde ennaku wadde okukaaba newankubadde okulumwa ng'ebyo byonna tebiriimu. Mu kiri ekibuga bannaye temuliimu kukaaba, temuliimu nnaku, temuliimu kintu kyonna kyolaba nti kirimalako omuntu emirembe. Ekibuga ekiyooyooteddwa. Bannaye nze neesunga nnyo okutuuka mu kibuga ekyo. Olaba nsoma busomi ne mpulira nga olususu lunvaako nga mpulira ekibuga kiriba kirungi nnyo. Gwe kisebo ekibuga ekiyooyooteddwa ng'omugole tugenda ne tufulumako wano ne tugenda mu Amerika ne tugenda mu mawanga n'osanga nga bagayooyoose, naye kino kiriba kiyonjootebbwa ng'omugole nga kwe gamba taliiko kantu konna, era nga naffe abakibeeramu be baani? Abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe, abaamukkiriza mu mitima ne bamwatula n'akamwa kaabwe nga tebamukwatiddwa nsonyi, abo be bantu be. Abantu abalibeera mu kibuga kino bagenda kuva eno ng'olwedde bantu ba Katonda. Tagenda kuyingizaamu kati wano mu nsi tuyingira mu mawanga ga bannaffe ne batuyita bagwira, oba nabo ne bajja ewaffe naffe ne tubayita abagwira, naye mu eri ensi temugenda kubeeramu mugwira. Kyentegeeza temugenda kubeeramu muntu yenna atakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we. Alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Olwo nga tewakyali kufa wadde ennaku wadde okukaaba newankubadde okulumwa, kubanga ebyo byonna ebyaliwo nga biweddewo. Ebyaliwo baako ky'oŋŋamba n'ennyumba yange ng'eweddewo, ne Kampala waffe ng'aweddewo, n'ebibuga ebinene bye tulaba mu Amerika nawala byonna nga biweddewo. Ku bino bye tulaba tewaliiwo kiribaawo. Era tugenda ne tugamba ffe abalokole nti tulisikira ensi ne mugamba mbu eno gye tulisikira. Eyaffe eteeka bwateekebwa egenda kukka. Obanga Katonda yasobola okugamba ensi ebeewo na buli kimu ne kibaawo, kati ku luno yagambye ekibuga kantegekere ddala kitegeke, ŋŋenda kukissa nkiteeke mu kibuga kiri. Ekibuga kiri kigenda kukka tukibeeremu. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti laba byonna mbizizza buggya. Byonna nga bifuuse bipya nga tewaliwo ky'ogamba nti kino nakirabako. Oba olaba ebintu bye tulimu otuuka mu kifo n'olaba nga kirungi, byonna ebyo tebigenda kubeerayo. Byonna Mukama agenda kubizza buggya. N'ayogera nti wandiika bino kubanga ebigambo ebyo bya bwesigwa bya mazima. Bino ebigambo bye nsomye wano, bino ebigambo Yokaana bye yawandiika byali bya mazima. Nsaba obikkirize. Oyagala okubeerayo mu kibuga ekyo? Oyagala okubeerayo? Oyagala okubeerayo? Kale ddamu essaala eno, gamba nti Ayi Mukama, nkwebaza kubanga nange mpulidde ekkubo erisobola okunnyamba okugenda mu kibuga bwe riri, nange ne nkukkiriza. Nsonyiwa ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako, bye bankolera, nange bye nakola abalala byonna binsonyiwe. Era Mukama mpandiika mu kitabo ky'abatukuvu abo abaligenda mu kibuga ekyo, mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Nange nno olokose.